yakiri mabega jo promoter batudde ekintu kitaliko bukakafu ne bamala ebbanga ddene nnyo nga bali mu kugwanyisiganya birowoozo tumukoledde ki because Abitex wakola ebintu byenge Ekivvulu yakireese atekako Abitex collected era ne ku Kivvulu yaliwo nina ka video ke nakola ona ngambira balamu nti mwana kuye kuye kakati ekisinga okuvunaanya Abitex nkwe bayuda tuyitana boze zimuganya ogejja tosobola kudda ku musajja munno ategese Ekivvulu akisaddemu sente nnyingi akiranze gwe n'obala n'obuukira wolokana akasajja bakayita batekana akali mu Lords of the Ring okamanyi yesimigo nga oyinza okudduka n'odduka Simigo n'agenda n'akubukira papa n'ajja n'akubukira ngagoloza bamulese dda kati Abitex byakola abanka Simigo godduka kumbi kali eri mu biyinja bwe kati kagwako mu maaso ne kagubukira ate kye nawulirako mu kusemateeka afuga okuteekateeka ebivvulu mu gundi yaabwe mu Uganda National Promoters Federation twategeka ku munno naddala mu bivvulu ebinene nga concert singoli ategesa ali mu kulonkinga kakati ekiwandiiko ekyafulumye kigamba kiti good morning members mwasuze mutya bannaffe dear sir nsebo okay so give some paragraph number. Firstly, we would like to thank you for all the effort, hard work and contributions you have made to Ugandan National Promoters Federation. Twagala okwebaza byonna byokoledde Uganda National Federation gwe ssebo gwe tuwandiikidde. And the entire promoters fraternity in time you have served us, the interim president of UNFPF in the making. Banga lyobadde okoledde ekibiina ky'abapromota. However, it's on a sad note that we write to inform you that after serious consideration of the way you have conducted yourself in the short tenure as interim president, we have come to the conclusion and resolution that you are unable to continue representing and leading us moving forward. Ebbanga lyokozeeko n'engeri gye weeyisizaamu twagala okuwa amawulire amabi okutegeeza nti munnange weeyisizaamu tosobola kubanga tukwongera okusigala ng'oli president w'ekiseera wa UNF gundi eyo ey'abapromota. Citing grave misconduct in form of but not limited to ne bateekawo emisango gye yazza wamangano blackmailing and disrespecting our dear line cabinet minister that she's blocking federation registration and she honestly recommended us a month ago so also ago. Omusango ogwo mukulu nnyo nga w'oguwulidde. Disregarding Uganda National Promoters Federation event organization guidelines by organizing the City at Danger concert contrary to federation principles. Obutagoberera amateeka ng'oteeka ekivvulu kya City at Danger ekya Alien Skin ekyali ku Freedom City ne kijjuza abantu bangi nnyo nga ate tekigoberera amateeka. Kuno ne bagattako omusango gwa disrespecting fellow promoters with abusive language. Ovuma owemula. Bapromota banno. Creating division and disharmony amongst federation members. Oyawula sebo mu kibiina sebo musajja gwe. Kyokka president omulamba ne bagamba this and more have led us to believe that you are no longer capable of steering us in the direction of we intend to move and we therefore not be able to achieve the mission and the vision of ekibiina. Tetusobola era tusinziira ku ne tugamba nti olaba osobola okutwawula yawulamu olaba osobola okukola bo tetusobola kusigala nga tukuwadde steering y'ekibiina kino otuvuge maama onaamala kutukoonesa ffenna ne tufiira mu kibiina kino. In light of the above, we have resolved to recall you from the position of interim president and a copy of a resolution signed by members who were able to make themselves available through although others were not able to avail themselves much as they would have loved to append their signatures. Kale nga tusinziira ku kiwandiiko kye tukuweereza ekiriko emikono gy'abamemba basobodde okubeerawo n'abatasobodde kubeera bandyagadde okubeera era nawe newe bandibaddewo era badde baagala kukugoba twagala okuba nga tukujja kuba pulezidenti obeere ng'ovaawo ogende oveewo. Kati gye emikono tujja gibakiramu awo katono nnyo katumalize wano. In spite of this, we still recognize you as a senior member and one of the senior overseer and advisor of the federation and entire promoters fraternity and hope you will still be available to advise and guide the General Assembly. Nekino ekikugobya mu bwa promoter waddemba okusigala ng'otegeka nkwatyo festival n'ebivvulu ebirala era tukulabanga omukulu ennyo kubanga ateekadde ebivvulu bya Eagles nga tukulira ku CBS okuwula nga bitegekeddwa Abitex promotions so era tutegeera nti okyaliwo. In solidarity undersigned kuliko the Minister of Gender,
state minister baba kopinzeemu. Okay. So jeje mikono zayo katono twako ku mikono egiri common wano. Ndabyemu Serugo Emma. Ono Serugo siye gundi Emma. Siwe baategeka Ekivvulu. Nange njukira kano kabadi. Njukiranga Emma ya kiriko inga bandika. Emma namulaba. Emma gwe naita no yitango musirikali mugamaga musirikali takwata mmundu. Bajjo mwali. Balunya mwali. Eba nange. Balunya we bali ku mulyango nga bayingiza abantu. Anna. Nseru nkuma Bosco Mukaya Michael. Mukaya yani? Mukaya yateka Ekivvulu kya Juliana eri ekijjukire kyaliko Juliana tayimbye. Baba wasendeze Juliana bamudiza sente nonyeza bajjo mwali, nonyeza balunywa, nonyeza Emma. Bikomano ku 23 bakama bange. Mukavuge no mukambuse wagulu balugundi simulaba bajjo process. Oba yogera manyaga go mukyalo. Yeita manyaga matufu yani. Talimu. Naye bagambe be yandi badde ayagala wali mu kiwandiko bagambe yandi badde baagala. Kale. Ne mukama wange taliiko. Yasiinike taliiko. Naye teyabirimu ye. Gundi yasayinize Keti. Keti naye taliiko. Kavuma sirirabako. Kale kasachi ekyo. Wanji Serada. Jime Serada ya representing the Keti. Jatero kolera. Naye yaliwo. Handwriting efaanagana. Omuntu yalinganga yawandise. Tine signature yange zitaliza aba promoter basoma ddyo kuba ne signature nyingi bweze kyo. Naye zino signature zino tezazenga already ziri signed omuntu ateekako linnya. Nzedaza abasoma nnyo. Ziringa signing ku ssente. Namba nya yani balunywa wono. Nedda banna eri balunywa. Balunywa Juma. Balunywa Juma wo. Nedda. Balunywa ne Serugo we bali ku mulyango ndoza budget yafunye budde talina sigini. Oba yabadde attendance list nga si yaddi kugoba mukulu. Kat never boss yagobye. Eno signature yako yiwa kibiina. Kale amukulu ekiwandiiko kivudde wa Balunya PR w'ekibiina. We bali asente za city adenja. We bali asente za city je. Because embozi je nawuli ya city adenja gali manyi ga abantu ga people power ne bekwata ba promoters ne bayita bala mu emabega ne bakukelo Ekivvulu. Freedom city ejjula. Freedom city bwejjula. Okusinzira ku byali bituuse ku Abitex. Ati abantu era kyo abantu Abitex yagenda ku stage ne yegayira abantu banaye mukakkane ne batuka ne VIP jijjawo abantu nga kuba yaki yayita mu akikola ki akimanyi eri wali stampede kakati Abitex agamba naye abantu mubalekete kudda mu kuyingiza baki bantu nga bajja afiira uleka awe musibusire yamula bisawo mu t-shirt ngatu yanyinno omugongo eno yonna mfuna nkuba akafaana imulaba ngoyo bajjo balunywa nga yetalawa tambula ayi mukabakirira tubatwale mmanju kakati bwabanga PRO eyali ku tiimu empagizi tubatwale mmanju ate ye tebamugobye. Olaba ne ku musango gw'amabaati gulimu nanduutu ogw'amabaati gwamaliriza bulidde na kirabika kino bakikoze ekyoka kibadde kirabisa bubi gundi etandika obutandisi oba ontegeera baali balina okuba ku kibakola and maybe being into a president naye lwaki ate ne waffe abakulu si be bakwata andi abakulu tebeekwatiramu basi be babeekwatiddemu none yali yeekwaddemu wabadde walina okubawo ekyokukola so mu mbeera yonna Abitex yadde alina okukola okukivaako yadde alina okuva kuba president mu mbeera yonna okusobola okusobozesa okuwa lesoni abalala abato kubanga womala okujjako ekyo kitiimu kya Abitex ekimutambulirako oba osigazza Keti oba osigazza Balamu oba ontegeera kati bana abalala abajja bayasine batandise okuvaayo bajja tandika okugamba nti ye mwamukola ki so baadde balina okubaako kye bakola mu mbeera yonna kale byebyo katumulinde ajja kuddamu oyo mwesiga ajja kuddamu mbozi kyendaje tulina waawo banna tugende wa gravity
jo kamyoni badde mu mboozi ndoza bayogeddeko yayogeddeko ne gravity oyo ne kamiliyoni kale Uncle Miri